Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera agwe atanaba kubanga osubscribinga kikoli osubscribinga ku channel eno kwata kade akaka notification aberenga to missing nsonga yonna omuvubuka TikToker amanyidwa nga pressure amaze banga nga avuma kabaka waliwo ekifaananyi ekyatambulidde ku mitimbagano olunaku lwajjo lwonna nga kiraga nti yakwatiddwa. Ekifaananyi ekyo kakasa mwakirabya abasinga obungi kyatambudde nnyo nga kiraga mbu yakwatiddwa naye waliwo ate amawulire genfuna agandaga nti omuvubuka ono Tannakwatibwako kano Kabadi mujjukire emabegako ebbanga eriise waliwo akaseera akayiseewo si kanene omuvubuka yenera waliwo ka video akalabikako nga kalaga nti yakwatiddwa naye ne tugenda okulaba ngera tukyaddamu omulaba ngera ayongera okuvuma kabaka. So kakati olunaku olwaleero njagala nkuwe amaloboozi gano abiri agalaga nti ono omuvubuka Tannakwatibwa era mbu wandibaawo omuntu amuli emabega ng'ebintu bino byakola biteeketeeke era nga birina ekigendererwa. Ngenda kuwa olutambi luno oluwulirize bulungi nnyo naye nga sinaba kubanga ngenda yeeyo nga sinaba kubanga ndukuwa nja kusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe gwo omupya osubscribinge ku channel yaffe eno eya Red Zone TV okwate kade akaka notification obere nga to missing nsonga yonna ate wobanga osobola tuwe ekigalo kubanga gyokoma okulayikinga information gyekoma okubeera nga ate etambula. Nja kusaba ogende mu comment section teekamu obubaka otubulire wawo osinzira okubanga olaba ensonga zino ate bw'obanga osobola okusharinga kwata link ya updates zino gisuule mu WhatsApp groups ez'enjawulo z'olimu ensonga eberenga eyongera okubeera nga etambula. Red Zone TV kwe tuli n'emikutu gyaffe emirala gyonna kwe tusinzira okubeera nga ate tukutuusaako ensonga. Omuvubuka oyo amanyiddwa nga pressure TikToker ebbanga lyamaze nga avuma kabaka nkakasa abasinga obungi mubadde mubiraba era mumumanyi gwe njogerako si kipya nnyo. Ekifaananyi kyalabise nnyo ku mitimbagano olunaku lw'eggulo nga kiraga nti yakwatiddwa naye ne nkujjukiza nti wali era akatambi akalala akalabikako emabegaawo nga kalaga nti yakwatiddwa naye amawulire gagenda okuvaayo ng'omulenzi tannakwatibwa. Kati n'olwaleero nina amawulire genfuna agalaga nti omulenzi tannaba kubanga akwatibwa. Kakati nga sinaba kubanga ngende eyo njagala nsooke nkuwe eddoboozi lino erya muganda waffe Mumira Nsanafu ayina information naye gyayagala okubanga atuwa ate njagala ogiwulirize then nze nzije mbeere nga nkwongera wabula nga sinaba kubanga ndikuwa nja kukusaba osubscribinge okwate kade ka notification otuwe ekigalo olayikinge information gy'okoma ogirayikinga gyekoma okubeera nga etambula ate nja kusaba genda mu comment section teekamu obubaka otubulire osinzirawo kubanga ogoberera ensonga zino sooka owulirize ate mbeere nga nkwongerayo kubanga information gyekoma okutambula naawe gyokoma okuganyulwamu kati gisaasaanye sooka owulize eddoboozi lya Mumira Nsanafu then nzije ate mbeere nga nkwongerezaako ensonga endala. Banawo bafunye ne bakwata omuntu waabwe ne bamuteeka mu loobu amaaso galage nti munange bateekewo embeera nti bamukutte. Bino bye tulimu si bya kusaaga bino ensonga zikwatagana ku Ssaabasajja Kabaka. Mu bifaananyi byonna ebitambuzibwa era ekyo ekifaananyi ekitambuzibwa wawolaba omusirikale obwo bubaddi baagala kubavuga kubanga twakye twagala erinnya lya Ssaabasajja Kabaka lityoboleddwa ebbanga ddene abantu bwe batyo nga bajja ne bamumanyiira ne boogera bye boogera. Mu kaseera kano tuyina embeera yonna gye twabasabye omuntu wamwe mumukwate information yonna gy'abadde atambuza alina okutubuulira ani abadde amutuma era ekigendererwa kye kiri ki era tugenda abantu batwala bwe batyo mumunange bamukutte ba propagandist ba NRM bali ku social media bamukutte nabaddewo banasima Calvin Kayanja bonna abo bwe batyo kye twagala okutegeeza eggwanga temugenda mu bamukutte mwalabyewo omusirikale yenna mwalabyewo statement yonna bannayuganda muleme kubuukira bintu bitategeerekeka ng'ani yamukutte batadde obuloobu baagala bali mu muzimba batadde diversions zaabwe enkwata gye badde bakwatamu abantu mwalaba ono mu mukwano gwa Mawulana Kasozi bamukwata bati bamukwata ngoye bwe bamukutte mbu atudde mu kaaluumu yesize roobu mu bamukutte nammwe mubuukidde bamukutte kati kye tubagamba kiri ekintu kimu balina okutubuulira ani abadde amutuma era bonna abadde bavaayo okuvoola empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka ani abatuma kubanga yeemanyi era mission abadde azibawa. Kati ensonga eyo twagala mwenna mugitunuulire ne liise George tetwagala bababuzeebuze nabadde wiiki 2 ng'omuntu waabwe bamukutte bamubuuza atubuulira ani amutuma. Yes ndowooza okiwulidde bulungi nnyo eyo ndowooza ye naye
nga bwe nkyakuwa information njagala okutegeeza ate ninawo n'eddoboozi eri omulenzi ono yennyini abasinga okugoberera ebintu bino nkakasanga eddoboozi ly'ono omulenzi era naye yennyini mwamuwulidde nga yeeyogerera kuba naye yagambye nze sinakwatibwako wakitegeera kati akabadde akali awo ate era bw'otunulira enkaaba y'ebibiina sijja bigendamu kubanga biwanvu naye nga Red Zone TV kwoli omulenzi ono yandibanga tannakwatibwa njagala onfune bulungi statement yange gitegeere bulungi yandibanga teyakwatiddwa ku Red Zone TV ku Facebook naffe twataddeyo ensonga eno nga naffe tumanyi yakwatiddwa era ng'ensi yonna emanyi yakwatiddwa naye munnange information gyenkuwa njagala ogitwale nina eddoboozi erirye yennyini ng'ayogera era nga naye ayogera ku nsonga eno naye ng'alinga agamba nti naye tannakwatibwako mu Uganda n'ebisigadde ngenda ddikuwa ate mbeere nga nkongerayo nayo njagala ogiwulize bulungi then nze nzije tubeere nga ate tutambuza ensonga eno bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga nyongera okujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwata kade akaka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna tutambule nga ffenna ebbanga lyonna omuvubuka TikTok amanyiddwa nga pressure weeyogolaba mu kifaananyi kyo naye alina message ye yatadde alina message oluvannyuma lw'ekifaananyi ekyo nga kitambula message ye egamba bw'eti mutandise okukola propaganda ebyekisiro era pressure bamusibye abalamba labye mujaguza mu comment section muliwo okolerogo kuloga simanyi eddoboozi lyeka libadde wansi naye ng'agamba muliwo okukola ogwo mutambuza bipropaganda nti pressure bamukutte era n'ategeeza nti tannakwatibwako so eyo y'ensonga gye nyagadde okuwa olunaku lwaleero gye tutandise nayo wano ku Red Zone TV naye nga omuvubuka ye alabika tannaba kubanga akwatibwa yadde eddakiika n'emu njagala kubanga ate nkutuusako ensonga ez'enjawulo olunaku olwaleero tulina amawulire mangi ge tugenda okubanga tukuwa kyenja okusaba kiri kimu kwekuumira ku mukutu guno gwa Red Zone TV oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno okwate ne kade akaka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna ate genda mu comment section tuteremu obubaka otubulire bwawe osinzira okubanga ogoberera ensonga zino tubeere nga ate tukutambuliza ensonga mpola mpola ku mukutu guno ogwa Red Zone TV ensonga zonna nga bwe zijja bwe tuzikutuusaako tewali mawulire getwoza tewali mawulire getweditinga buli kimu tukikuwanga bwe kiba kizze ate nobanga naawe otambula n'okumanya mu ggwanga Uganda n'okwetooloola ensi yonna nja kukusaba mu ngeri y'emu kkiriza nkujjukize tukola furniture ow'omulembe ku bbeeyi ensaamusaamu bw'obanga wandyagadde otuwagirako ffe aba Haruna and Sons Interiors tusangibwa Kawempe wano okumpi n'ewali Avis Company eyo Avis Company we yali ku kkubo erigenda ettula bw'otuukawo enamba y'essimu yeyo gy'okubako eri 0753166885 bw'otuukawo ojja kuba okuba ku namba eyo tube nga tukwasaganyiza bulungi nnyo ensonga eza furniture tukukolera furniture ow'omulembe ku bbeeyi ensaamusaamu tukola sofa sets eza buli kika tukola sideboards n'ebintu byonna by'oyinza okuba nga weetaaga mu ddiiro lyo ofiisi yo oba effumbiro ate kasita ensonga ebanga ya furniture tuba tugikwasaganyiza bulungi nnyo webale kubanga okyatugoberera tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga tukyakuweereza amawulire gakyali mangi tukyagakuwa